omujulizi asoosi abadde omukadde Kristo Mukasa emyaka g'omugumalo milizo mbakulu emiyaga okumukubaganya ku ttaka nga yatuuka n'okutema emizimu ku nte ze ziralondera mu kifo kino kibuza kusikira amaizi 2 nga kino ekikola bwakaba obuyinza nga poliisi n'ekkuti zitali zimu obuyambi obw'enjawulo nsobole okugenda ku ttaka lyange sikikuba limbe kunzitira abaana kubanga embeera gyakusizaamu nzibu nnyo. Ssekikubo abaddiriddwa omukisa okwewozaako era nga asuse okuba ebirego kakasa nti byabadde agenda okwogera mazima meereere ng'atandika asuse kwekwasa nte enzo nga ziri mu kooti wadde nga kimuwonyeza okukunyizibwa ku ngeri gy'atulugunyamu abantu ng'abagoba ku ttaka lyabwe. Ategeeza nti ebimogeddwako byonna obadde bulimba wabula nga oluvanyuma lwa ssentebe w'akakiiko okumukunya akkiriza okutesera Mukasa okulaba ng'ensonga eno egonjoolwa. Won't it be in a way prejudicing the matters that before court? But otherwise, I'm very much willing. Omujulizi asembye abadde Nabbi Samuel Kakande owa Synagogue Church of All Nations era yatuuse ku makyango ne bamutuusiza okutuusa olweggulo. Ono asuse okuba ebirayo nga yewunyisizza akakiiko kuba awali tamanyi myaka gye era ng'ategeeza nti alabika wa myaka 5 wabula nga takasa bulungi. Ono bamukunyiza ku ngeri gy'afunamu ebyapa ku ttaka ly'entobazi erozekiteya zisoma 15 ebukakata n'ategeeza nti lino lyamu omu ku bagobirizi be okukolerako emirimu gy'ekkanisa olongolanya akakiiko kakizudde nti yasasula obukadde 8 kyokka gavumenti bagiwako emitwalo 2 gyokka. And I would have expected you, as a businessman, a leader of a church, engaged in productive projects, to have contributed to ensure that the government gets something substantial out of these transactions. They might have used it for revenue purpose, but I did not. I'm not aware. Okay, so the statement which is here is false. It can't be both ways, Pastor. Either you pay money or you do not pay money. It's all about the bill. Either you pay or you need to pay. Ono akakiiko kengedde okumwanjulira ebiwandiikibwa ebiraga ettaka eddaala lyalina mu ntobazi n'akkiriza nti alimanyi wabula tajjukira ssente ze yaligula. Which land did you acquire? Wagula ku ttaka lyange. Whose land is public land? Public land ttaka lyange. Omulamuzi wa Mugemeri amulagidde okumya emirimu gy'okulimira omuceere mu ntobazi era namwenda kunyazooka okujja ebyuma bye. For as long as this commission is still investigating this matter, you remove your excavators and your graders from that land. Okwagasseeko okumulagira okuzzayo eddagaano ye era akoze n'ennimi ey'okulimira ebinazi mu ntobazi kubanga yagimenya dda. Because NEMA has required you to hand it over and you have with impunity refused to hand it over. And now we are not suggesting, we are actually directing you to hand it over. Miremire Kakande abikkirizira n'asuubiza okugondera ebiragiro by'akakiiko kano. Have you heard me? Have you understood? Isima Nsubuga ne Jacinta Bwandeke bakisakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.